Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzisiro tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kale katugende tulabe lunaku olwaleero ani gwe tuba tuyambayambako naye maama kadde nga katutwala kiyumba. Mwami Nsamba nkulamusizza ssebo. Kale mukama wange nange nkulamusizza ssebo. Amannya bampise Kadima ndi ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano Namayanja ne Kabogoza twalabye okusaba kungu oyagala tukubireko ku kasimu. Ssebo. Tuno tukubidde buzibu ki? Kale nnyo mukama wange weebalire ddala. Amiina. Ansuubire nti ononjija mu buzibu bwe ndimu. Tujja gezaako ekisoboka. Ati mukama wange Esebo. n'omuwala gwe nali njagala obulamu bwonna. Esebo. Yava mu bbanga n'agenda sitegedde simanyi kiki kyamutwala. Naye mbadde nsaba kunnyamba. Akati kankubuuze. Mwali bafumbo? Tetwali bafumbo naye nga twagalana. Nga mwagalana? Nga twagalana nga tetunnafumbirwa mu butongole. Yali girlfriend? Era kitwale nti bwe ntyo. Mwali mbeera mwenna? Tubeera ffenna ebiseera ebisinga. Ebiseera ebisinga. Kakati yava mu ngambye yagenda kyamutwala? Nange saamanya. Naawe tewamanyi oba mwafunamu obutakkaanya? Ng'era bwe nkugambye yava mu bbanga n'akola ki n'agenda. Tetufunye mu butakkaanya bwonna. N'agenda bw'atyo naye obulumi bunnuma. Yava buvi mu bbanga n'agenda? Yese omwami Kadima nze mbeera busiika eno. Omuwala yava ku kyalo n'agenda. Tiddangamu kumulabako. Baali bamuzaaleeyo? Kyalo gye baali bamuzaala. Ebusiika? Esebo. N'atambula n'agenda n'andekaawo naye mpulira obulumi bunnuma kubanga nnoonyezza. Badde n'abantu ab'enjawulo naye. Polo yagenda bbanga kikati? Esewo emyaka nga 10. Myaka emeka? Nga 10. Maama mbadde mmanyi byajjo. Myaka nga 10 naye ntambudde mbadde n'abantu ab'enjawulo. Mbadde n'abakyala ab'enjawulo naye sirabanga muntu alinga Lekyo. Ye Lekyo. Ekyo yandeka mu bulumi. Akati fe oyagala tukuyambe tutya? Badde nsaba kumukubira kasimu waliwo omukwano gwange abeera Kampala eyo yazze. N'aŋŋamba yamulabako. Nampa ennamba eyo gye nakusindikidde. Ndabakuwa n'ennamba eriko Lekyo? Essebo. Omukubireko tulabe oba asobola okunziriramu naye saamanya kyamutwala. Gwe wamukubiddeko? Nze nabiipingako bubiipinze essimu neevuga naye teyakwata ate teyaddamu kkuba. Lwaki wamubiipinga? Nali oba nkugambe ntya n'okutyange oba nkole ntya simanyi nakumanya naye nsaba gwe obonnyamba. Naye lwaki ogamba nti otya ng'ate tolina kyewamukola? Wayi neeraliikira omanyi omuntu bw'agenda nga tomanyi kimutu toba kyeyali amanyi kimanyi naye mbadde nsaba gonnyambe. Lwakuba emyaka 10 nagyo mingi nnyo omuntu oba omuvinzeewo ng'ogenze mu maaso. Olinayo omukyala? Tambudde naye sirabanga alinga Lekyo. Bwe buzibu bwe nnina. Lekyo simanyi kyeyankola. Kaakati gw'oyagala tumukubire tumugambe tutya? Mukubire omubuuze obuzibu bwava ku kyali okandekewo andeke mu bulumi bwe nti. Kale amanyi Nsamba? Nsamba alimanyi. Mugambe Nsamba. Mugambe Nsamba. Ngambye Busiika. Busiika ssebo. Tovaako. Kale ssebo. Halo? Nkulamusizza nnyabo. Njogerako ne mukyala Lekyo. Okay, Lekyo bampita Kadima. Kadima nkubidde? Nkubidde okuva ku Beat wano nnyabo. Tolina musango gwe wazizza nga nsaba kwogerako naawe mukwano. Tutya tewali bulabe bwonna. Kakati omwami Nsamba omumanyi? Nsamba Munyanja ogamba aliwa yenna. Waliwo omwami gwe bayita Nsamba atugambye nti weebusiika. Weebusiika? Atugambye nti weebusiika yaliko boyfriend wo. Myaka ki egyo? Wangi? Mu myaka ki egyo? Era atugambye nti ebbanga ddene eriiseewo panvuko. Sinajjukira. Nga yali abeera Busiika oba gy'abeera kati? Gy'abeera kati era gy'abeera. Atugambye nti yali boyfriend wo naye n'omuddukako wagenda nga tategedde tomusiibudde tokoze eki. Kaakati bwe yafunye akanamba ko n'ayagala tukubireko twogereko naawe. Nsonga ki? Kano kansamba kana mukama
Kanankaya kawanvu dda kasiufu. Wanji? Tekalanga kiko kumwamba. Gwe nsamba kigutu tobeerako na boyfriend gwe bayita nsamba. Limanyi eryalero bagayaazo gayaza. Busiika nti era tugambye nti oliwe busiika. Era nze ndi wewe busiika. Kakati. Mbaire niko kali kabeera gayaza. Nkategedde. Yali abeera gayaza. Yali boyfriend wo. Akwatumye ekito njagala owulira. Tutumye gwama nti munnange wali wamuddukako n'omuvaako n'ogenda naye wamuleka omutima guli mu bbanga awo nga tategedde kiki. Ali bulunyize oba muzimu akyaliyo mulamu. Rachel. Yatosese musasi. Bintu birisane naawe kiba birnewuunyisa. Nze mpulanga gwagamba omuzimu kuba emyaka gy'oyo omuvubuka nsamba. Sikiwunzi akyalina mulamu. Yagenda n'omutima. Era yagambye tukube twogereko naawe. Nginze nina omutima gwe. Ye mukwano. Kati nina ate nze ngira nabanga mulamu akyassa. Anti yagadde tukunoonye twogereko naawe mulabe engeri gye musobola okuddiŋŋana. Kizibu. Sokolinde yafunamu ku ssente simanyi omuyinaawo. Mbadde mulina. Nsamba gw'ommenyi yali bubi nnyo bambi nga n'embo ennyini temulya nga ne b'omusuulako ennyanya n'obutundu embo bwejja byeyoolako ne yeeyongerayo. Mulina ku simu wano nti mbadde simanyi. Nsamba. Mumpe. Nsamba. Wangi. Yogerako ne Rachel wuuyo. Rachel wange mukwano. N'olyoka nkwata n'onteeka ku leediyo. Kiki kyo nagenda nakyo ekyamanyi ekyo kyonnanja. Wamenya omutima gwange jagala gutereze. Akati sooka ombuulire. Simanyi nze mukyali mu bikajjo okyatunda ebikajjo ngedda bye walingamu ng'ozunga nabyo. Ebikajjo nabivaamu kati ntunda mandaazi. Kati wulira. Lwaki wasigala mu bikajjo? Kati mbadde simanyi oba ebikajjo biyinza okuba oba kyekyagira kati ntunda mandaazi. Kati ngubuulire nze sikumanyi tomanyi n'ekisooka nze manyizi nga dda nina omusajja nina amaka nze tobinyamba tebinkolera owulira agamandaazi ago gonyumya zisagaana gawuliza yadde nensoga endala gyosinza okukola kugenda ku rediyo n'otandika okunswaliza okwo oba nyonyogala lwekyo wali ondiddeko nsamba njogera naawe wangi mukwano ebigeramye wali olwoyinza gwe wali yatwala omutima gwe maama wamma nze teddamu nakunsinyerako nga weewunza genda ebijjo bwebunza amandaazi go yamba nsamba waabwe Nsamba wamwagalira wali otunda bikajjo? Nali ntunda bikajjo naye kati ndi ku mandaazi. Ate atugambye nti wali obeera busiika oba gayaaza? Yonna nalinayo akazigo n'eringa waliya yonna ng'omanya ebyokubaatisa oluusi n'oluusi n'ensula eri ebikajjo byaŋŋamba ate yali abiwoomerwa nnyo. Yali abiwoomerwa? Yali abiwoomerwa olwekyo yali awoomerwa ekikajjo bannange. Kati ki ekyakujja mu bikajjo n'odda ate mandaazi? Waayo nalabanga amandaazi mulimu gwa kitiibwa okusinga ebikajjo. N'ogamba kodde mandaazi. Nze kanzire mandaazi naye era wuyo agambye era sinyumya mandaazi kati nze nkole ntya mwami Kadima. Katugendeko mbawuliza tulabe kye bagamba nange sisobola kukusalirawo ssaawa zino katugendeko mbawuliriza kale mukama wange tulabe kye bagamba mukwano naye tofaayo togwa mu maanyi. Kale ssebo Kadima namayandi akukabogoza mukigenzi kitya ekinta buli ky'omuziki ekisinga ebicamula bingi Kadima wangi muzungu wange ali atya? Gye ndi munnange oli otya eyo? Twagala nnyo nalungi wange ennyabo nasazibwanika akanyamande ndi wano ku Chamber of Financial Services ku Bifoze Kosovo abooko kajambo naye mbabuulire gwe ngamba mwami Nsamba alabika yalinnya gwedi etali yiye ate ne mugamba oyo muwala mu challenges bannanga akole nnyo amutuukeko nga Nsamba manyi oli ng'akasente mwekali mwami Nsamba fokasinga ku ssente by'abakyala sooka obiwummulemu nasazibwanika biriwo atya naawe kusobola okukikola wangi abalindi esebo kakati mwe bali kutuweereza namuokuwuliriza mwogera mukyalongodde ekintu bde wano waffe ku musenyu owendabye omuwa magezi ki nti njagamba mukoddomi wange Nsamba nti eyo engatto teyali yiye afune engatto emutuuka
ajiwe banyiniyo kale afune engate muturuka ihe kale ngai wanji esa nawe je bali kusebo nekali kiyunguza abantu ngabo funa akadde noddamu n'obanoonyiriza kubanga abantu abo nabo bali mu buzibu bw'amaanyi mufunayo ku kadde ne mubakeberako sebo tuddamu ne tubakeberako kale tweyanziza mwebale nnyo tugerayo engeri ennyimba mwenda ezisinga okwokya nze kadima nze namanje pesera nange ankabogoza sana ofuna kabululu from for now musule bulungi era mweraba